Nkulamusizako mulungi ali ku munnyo eneyo program tabula n'okumanya nze Kisa kyatagenda ndino mulungi Susan Makula tulamuseeko ate tweyongereyo tumalawo obutabanguko maka wasuzo otya oli otya abamu muyinza okubanga ate mmwe bwa misana mwebali kubanga mubeera ku munnyo mwebali kutwagala mwebali kwagala Salt Media mwebali kwagala kumanya kubanga ekyo nakyo kikulu tuli mulembe ogunyumirwa era ogwagala entertainment nga wabaawo watabaawo ndongo tebabeerawo era ojjasanga ng'ekkanisa bw'eba esomesa omuntu asobola okwebaka n'okwebaka mu church kasita endongo etandika ng'agolokoka so twebaza Katonda nti at least kamimu ke nabadde ndaba nakalabye jjo nga batandise praise and worship bakona dance bali busy olwatuddewe bati batandika okubuulira gayina kuba otulo nga ddala alwanagana so obwongo bwo ino tuka n'obukyusa gwe lwana nga bw'ona ogamba nti owulya tokyalina maanyi gasaba fight nga bw'otayagala kusaba ne sitaani alwana oleke kusaba so gwe lwana kigezeeko n'obwosabira eddakiika emu jalaba mpola mpola ng'omubiri gutandika okukimanyiira so twogera ku nsonga y'obutabanguko mu maka tetujja kujustifyinga era obwavu tetwagala obwekwase nti bwe bukubisa omuntu oba embeera yonna wabula ebintu ebimu bye tugamba nti ebiviirako abantu okubanga batabuka oba bakyankalana n'okutuuka okubanga beekuba abamu bayingizaamu n'abaana nayisiza ddala n'abaana ababi so obubi so ojjasanga nga n'omukazi akuba abaana lwa mbeera so si musajja yekka omukazi embeera omusajja wamuyisa obi nayisa abaana obubi n'abaana ne basange ne basa ebintu n'ebintu ne bikuba enkoko abaana tebanagenda ku baana bannaabwe nga bajja kitambula bwekityo kalinga kagwa ka chain so tuba tulina okukyegendereza n'abantu abamu ensonga ezimu ezibaleetera okuyisa abantu obubi buwangwa bwe bavaamu waliwo cultures nga bakkiriza nti ofuga omuntu n'okutuuka omukubanga kyekimu gy'olagamu nti oli musajja you can control nga control yerimu n'okkuba nti obuwangwa bwe era ojjasanga kati edda gwali 2013 nali nina program gye nalina designinga nga njagala giwa government nga bali bagiyita women's voice kati nga ngomanyi nti okola research nga nina omuntu genjagala mga nina research kengenda okukola njagala nkabawe mukakoleko biki bwe bityo ngali mu government kati ne tugenda waliwo mwanyinaze ntugenda eyo Moroto side e Moroto ne waliwo ekifo kye twayitamu ne tugendayo kola interviews ku bakyala abaliyo so twali twogera ku adultery and domestic violence ebintu ebibiri bye twali tuliko ennyo kati we twatuukawo ne mbuuza abakyala twagenda n'omuntu atuyamba okuvuunula ne mbubuuza nti omusajja bw'akomitinga adultery gwe kikuyisa kitya nga bw'olaba eno nti omuntu ayinza n'okulwana natta omuntu mukazi n'agamba omusajja waba akwagala alina okuleeta omukazi omulala ne mubuuza atya n'agamba omusajja aba akwagala ffe emirimu gyaffe gye tukola gya farming so ffe tukola ne tuleeta ssente mu family gye mukoma okuba abakazi abangi n'abaana abangi gye mukoma okulima ku ttaka eddene so mugenda okwesanga emirimu gikendedde so omusajja bw'aba takwagala akumenya n'emirimu bw'aba akwagala aba tayagala omenyeka ennyo so gyakoma ofuna abakazi abangi lebbe eba yeeyongedde ewaka eyo sayini yakwagala aba akwagala kati nga kizibu nnyo nagenda okulaba si kyangu kuyisa natteeka kumanaginga bintu ebimu ne batunyonyola ne bagamba nti omusajja bw'aba omukazi bw'osobya kirungi omusajja n'akudisipulininga kubanga yebbaawo bw'oba okyali maka g'abazadde bo abazadde bakudisipulininga okutereeza so bw'oba ofumbiddwa omusajja asobola okukuba si nti takwagala akutereeza beba balina enjogera nti omusajja bw'aba takuba abeera takwagala exactly nti aba alina kubanga oli mukyala we so bw'aba akwagala akudisipulininga n'otereera kati ojjasanga ng'abantu abamu ova mu ggwanga omuntu gw'owasizza oba gw'ofumbiddwa ly'eggwanga mwava kati bw'akuba asobola okuba nga takkuba nti takwagala yamanyi omuntu yenna bw'akola ensobi omukuba kyovulaba nti wano mukwekwana eggwanga wadde tofaayo ku ggwanga kiri ofumbiddwa noonyereza eggwanga lino biki bye bakkiririzaamu wano mu dating waliwo abantu nga nawe okiraba ebintu bye mukkiririzaamu ku 10 muyinako 10% oyo mutosobola mufumbirwa
waliyo obuntu bwe tugamba nti obubi bw'osobola okugumiikiriza n'okufumbira obubi n'obukkiriza n'obufumbira osobola obugumiikiriza naye omuntu agambye ye takkiriza mu kuwaayo kimu kya 10 takkiriza mu kuwaayo ebintu ebimu byatakkirizamu ng'ate ggwe bye bikola obulamu bwo takkiriza mu Katonda takkiriza mu Katonda nze ebyo by'okusaba buli Sande nze bye sibikkiririzaamu nze omuntu osobola okubeerawo nga toyina Katonda tekirina buzibu ebyo ebintu bwe bityo kati omuntu bw'akulaga nti culture ye mu ggwanga mwava okuba abakazi kya bulijjo it's okay, it's even allowed. It's allowed. Era temusobola tula ku lukiiko lwakukyalo ne basalira omusajja omusango bagamba yabadde akutereeza discipline nga mukazi we exactly kati ojasanga nga abantu abamu bava mu mawanga ago wano love tekubikka blindinga bakisho bagamba love is blind marriage is the eye opener kati tokkiriza kuziba maaso ng'olina okulaba ebintu bino ebimu nga tonnagenda ezimu red flags ziri awo omuntu aggwanga lyavaamu bye bakkiririzamu ye red flag yo si byakoze ayinza okuba talina kye yakoze naye kyakkiririzaamu yakikiriza omugambe nawulyako nga bagamba nti abagisu bakolayo bati newe bati wamma kituufu nagayo ekituufu tekirina buzibu gwe kyowulirako ng'oli uncomfortable noonyereza ku ggwanga ly'omuntu biki bye bakkiririzaamu gw'oyagadde oyo waliwo mukwano gwange eyali afunye boyfriend nga mugisu ne bazaala omwana omulenzi asooka ng'omusajja amugambye balina culture y'embalu omwana tomutwala omusaka musayizinga alina okusalibwa ki embalu ti omukazi ye n'agamba sha nze omwana wange abeere ng'akuza ayitemu obwo obulumi bw'embalu nga nsobola okikola kati nga muto nga mukwata nga mutwala nga bamusaka musayizinga mangu nnyo nga kiggwa omanyi kyatabangula awaka kyabatabangulira ddala amaka katono gasasike yes nga just muganye omwana alina okulinda eri time ey'okumusala embalu kati nze sisobola kwa kafanayinge kyana kyange bakite kati ebyo ebintu obirabanga ebiti ni binene musobola okujjawo obuzibu mu maka ne muyomba ne mwekuba n'okwekuba lwa mwana ne wabawo ebintu nga nawe tosobola bigumiikiriza biri mu ggwanga saagala kwogera ku mawanga g'abantu kubanga bo kati nga bw'onoolaba nti baali abasebbeyi nga bakkiriza mu kkomola abakyala kati nze tolina bw'okwata mwana wange mutwala tuba tugenda kwekuba bw'omutwala kumukomola kubanga culture kati bwekyo bw'oba tookisobole tofumbirwa bireke togenda mu ggwanga yes kati ojasanga ng'olwolutalo lwe muyina ewaka omusajja abbyewo n'omwana n'amutwala kakati no tuli ku ggwanga waliwo n'enzikiriza naye bo tubeera tulabanga obutonotono kannenyumyeko kati ntuuka mzadde omwana njagala mubatiza ze ndi mukatuli kitubatiza abaana nga bato ate nsagala kulwisawo omwana nga simubatize kakati muntu mugamba naye tugende tubatiza omwana nze omwana owange namusanga nga tusaba mu chachi yemu ng'agamba mukatuliki kati maze okuzaala omwana agamba ye molokole tabatiza mwana muto kubanga wamusanga mukerezi nekinnumya omutwe kati lumu omwana agenda kuweza mwaka nga sikisirisa kubanga nze kimmenya n'omwana atali mubatize kati nga ngamba omwana mbadde njagala tumubatize kati mu busungu bakyali kyaki nangamba suit yourself ngambye suit myself ompadde go ahead suit yourself kyenjagala ki mwana kubatizibwa nga mutwala bulungi nga bamubatiza nga kiggwa kati after some time era twali tuyomba biki kyova olaba nze abakatuliki mbalabanga abasiru era nze omwana owange talibatizibwa nga ki nga muto nemutunulira nemugamba sigwe yaŋŋamba suit yourself omwana wange mubatize we didn't recover exactly temusobola nti musobola okuzaala olutale waka nga luvaawo olaba intermarriage eno ey'eggwanga
eyenzikiriza still it is intermarriage. Yes. Oyina okubanga okkiriza byonna ebyeggwanga lyono n'ebyeddiini yono. Oleke tuuka mu bufumbo ng'olutalo muyomba nti n'oluyi lusobola okuvaayo. Waganye kwebikkirira. Nozaala ozadde musajja musiraamu. Muli waka mulekaana linnya. Nze omwana wange togenda mutuma Aisha. Nze omwana wange ye Kathe. Olutalo teruyinza butavaawo. Terusobola. Kati laavu eri gye wagamba nti omusajja mwagala yaŋŋamba asiina buzibu nedda. Reality egenda kikinga in nga muli bafumbo. Abaana bagenda kujja wano mba mweyagala. Oba nkikuddiremu. Love is blind but marriage is the eye opener. Buli kimu kijja kubatabula. Ekyo kyono bona okola batya kigenda kudda. Wano bwe mba mukyali mukwekwana temunnalowooza ku baana bagenda bagattirawa. Nze makula tosobola kumbikkiriza. Sobola kwebikkirira. Omanye ebintu bibeera n'ebikkira ennyingira omuzikiti mbampowerwa musajja. Naye nga tebinene. Kinene. Kati ekyo gwe wennyini owulira nga kikuzitowera. Kati ate abaana bo. Nina omukyala gwe mmanyi bamuyita Dr. Ruth Aisha. Kasolo. Obiraba bigatta. Wakikola atya? Nti olaba byombi oyagala obibeere nabyo. Gwe Ruth. Gwe Aisha. Olonda kero ojja mulaba nti waliwo yeebikkirira ate waliwo lwabeera nga teyeebikkiridde. So ojja laba nti waliwo ekyo naye kati ye yakkiriza n'omwami nakkiriza bombi ne bakkiriziganya. Asobola obeera bw'ati gwe ekikyo kibuzo kiri nti omwami wakkiriza kubanga kati omukyala si kyangu nnyo okuzza omusajja ewuwo. Kati we wabeera ne bano abajja okulimba nti bakkiriza ng'alinze just kutuusa wakaawe alyoka akulageko. Omuntu asobola okukkiriza oli nga gambye kati nga nze situation gye nalimu nga manyono mukatuli kimunnange ne gye wamusanze ne tutuuka eri ye n'annyumiza bulungi nga bwali omulokole ne mbatiza omwana ne tutabuka. Nakati ng'ojja genda akugambe wadde ndi musiraamu it is okay. Otuuke eri obeere ng'obikkula Bible kube. Teri musiraamu akkiriza mwana we mutuma linnya lya kirokole. A Christian name. Teri akkiriza. So wano ogenda gira mutandikire ku baana. Yidi etuuke nga bagenda kwebikkirira. Christmas etuuke ate obatwale mu church. Tulaba nti ababiri waliwo confusion. Abaana bano kati tebayina gye bagwa. Musazeewo basomesa nzikiriza ki? Ya Kikristaayo ya Kiisiraamu. Molino bisalawo nga temunnagenda. Be as realistic as possible. Yes, kati ekyo. So bwe twogera ku nzikiriza nga bw'okirese nti enzikiriza eno eyina byesomesa. Naawe ate mu ggwanga ng'eggwanga lyo bakabirayo eyina kyeyagala kati olutalo lugenda vaawo. Olinga kuba mpya ewabwe kiryokke. Abalala nga repu eryokke. Omusajja tebamugaana. Era bwakwata ne muyita n'okubira family no bagamba nange omusajja yankasa omukwano ngo bagamba oli mufumbo oba munabadde saagala ekiki nga bo tebakirabamu. Ogenda sanga eggwanga waliwo eggwanga lye bannyumiza nti omusajja kangeze baawo gw'ofumbiddwa n'ava kuno n'agenda ku kyeyo myaka 6 mbu kiba okay manya njamala bika kasambu tebasobola family tesobola kuleka kubeeraawo just oba ne needs so sobola okwebaka ne muganda wo ne muzala n'abaana kati nza ogenda kunkubira emigo mu nnyumba onzite nti asobola basigala family n'abaana bakuzadde mu basigala ba Luganda. So obuwanga buli okay kubo era gwe buli okay webale kigattawo izitoke joli naye obulaba naye cultures nzibu naye nga kiri okay boka bakikole. Awali ogenda sanga nga cultures ojagenda nagendako eyo mbateeso nga abakyala bakolera ddala emirimu n'avuga eggaali n'agenda n'akyo emmere ssente n'aziwa bbaawe
abo bo bantabula nange ye gwe breadwinner ozireta kati nozimuwa ngo olivere happy kati sizo kiri nti gwo nozimuwa abasajja bakeera kunywa malwa gwo nozimuwa ye kyasuubira kyakuzaalaba era olutalo mwe lusobola kuvaawo mukazi simulambulukufu mukazi tampa sente naye nga si mubi nti si mbumunafu obuwanga bwe bwe bwamukuza wane ewaffe mu Buganda omusajja akuzibwanga kabaka alabirirwa nti ewaka bwabeera ne bannyina kizibu omusanga ayoza engoye era jagala munjereze ku ngoye wewaka byalaba taata bwayisibwa bamufumbira bamugololera bamukola ye musajja Omuganda kati ekyo tukimaze gwe omukyala ova mu ggwanga ki oli muhima oli nono Omuganda buli kimu nagamba munange fe omukyala yayoza engoye omukyala yafumba omukyala yagolola omukyala yakola kino taagala bakozi awo kirowoozeeko kubanga obuzibu bugenda kuva waka butamukolera mulimu n'ogwo sinti babayisanga baddu era abantu abamu bagamba Abaganda abajooga abakazi baabwe neddafu obuwanga we buli era abakazi Abaganda tebakirinaako obuzibu abamu tulabira ddala effugabbi kati olaba kati akuwasizza akimanyi okola naye ayagala buli mulimu gwonna gwonna ewaka ogukole tayagala mukozi kati n'ogamba kale kampewuleko kufumba ngule gaasi na biki tya anze emmere yange njagala yanku kati kampewuleko ngule washing machine ezange zirina basajja mmwe ate life updates itself. It does. Waliwo obulamu nga obuvunaanyizibwa omukyala bwalina gwe nawe omwami olina kuba flexible ng'okkiriza ebintu ebimu ne bikyuka. Nze kisa kye ndi mukazi ayeekolera emirimu gyange era siina buzibu. Naye buli mirimu egyagendanga gyeyongera n'omwami wange ne njogera naye. Ne mugamba bino ebintu ebimu nali sibikola naye kati kino kigenda kudda bwe kiti. Nsobola okwoza essaati zo. Nsobola okwoza ebintu ebimu bye nsobola okwoza kubanga simanyi nti nze empalo n'oziteeka mu kyuma ne zivaamu nga zitukola n'essaati. Ebyo nja byoza. Tawulo, masuuka, sigenda biwa muntu mulala byoza ngenda gula washing machine ku ssente zange. Nanga nze sina buzibu. Kubanga luli obudde bwe nayina. Nali nsobola nga mbeere waka n'enjoza buli kimu. Sikyasobola kati nagyekendereza. Njoza saati na mpale. Sisobola kuddawo kati ate kumenyeka ne tawulo ate n'amasuuka ssente zabadde zange ne njegulira. Kubanga sigenda era funa mukozi era ne bwe namufa tagenda kwoza suuka zange. Yeah. Nakkiriza. Oluusi akomawo kiro. Ne mugamba siina buzibu nze kufumba. Kangule kuuka ey'okuwoominga emmere ogikuumirako. Nti enva. Sigenda beera mufumbiro buli ssaawa na manda. Ate nnokuma omuliro nkweguli ntekekevu ate ngende nkebera ate kati gukendedde ate gufuwa enva waakomerawo oba ssaawa 4 kukejja zibugumi. Kati waliwo kye bayita obukopi. Yeah. Obumu sinti na ggwanga ly'obukopi ono omukyala akola. Era oyagala akole. Omukyala muweereza. Oyagala aweereza ebintu ebimubeera flexible kkiriza tobeera rigid obwongo bokkiriza bukyuke. Asigala mukyala we asigala akulabirira naye kati ng'alina bw'abyanguyizza. Ate bino bigenda kukumenyera. Tebina bigenda kukumenyera. Ensonga ezimu lwaki abantu bwe bazimba ennyumba kati bassa amafumbiro mu nju. Convenience. Yeah. Tagenda fuluma kiro ssaawa 3 oba 4 ali mu kyoto Katonda amusaside asobola ozimba effumbiro mu nnyumba. Ebikopo byonna nabiteeka mu nnyumba n'amasowaani n'ateekawo kakuuka ke oba ka hot plate ng'asobola obugumizaako. N'ogamba nze sagala caayi okugyako caayi omu bbinika. Kazi nagamba caayi mukalu kangula ebbinika y'amasannyalaze. Nze sagala caayi afumbirwa amasannyalaze njagala wanku. Nange ebintu ebimu tukkirize okusinziira ku munno gw'olina. Ate n'ekirala bw'oba okyayagala mukazi waleka ekkaddiwa kkiriza emirimu egimu gimuveeko gikaddiya emirimu gimenya. Bano abawala be batunuulira abato be beegomba tebalina kye bakola. Waliwo omuwala gwe njagala ku social media ensangi zino ayitibwa Pumula. Pumula yagoba embeera embi mu bulamu bwe. Bwe kiri ebimu tubikkiriza omukazi mugondezeeko akulabikire bulungi.
Katonda kwa decente. Mwagala ebirabika obulungi ate temwagala kuva mu bukopi. Mwabaki basajja kuva mu bukopi naye tuganze nga tugamba nti omuntu ono anaasobola ky'omugamba oba mugenda kuddomo kwekuba lwa mirimu. Tetwagala butabanguko. Cultures zisobolera ddala okulemya amaka, si cultures zokka. Enzikiriza zisobolera ddala okulemya amaka. Obutabanguko upon obutabanguko. Nga leero mu resolving kino enkya ne wabeerawo ekijja. Mukwano woba ogenda in a mixed marriage. Mixed marriage erimu enzikiriza, mixed marriage erimu amawanga. Soka wetegereze nnyo, soka obuuze nnyo. Ogende ng'okimanyi bulungi nti kyonna ekijja tugenda kubisanya. Byonna nja bisobola. Ng'omazeeko nga w'amagye. Oba njogeddemu bubi. Naye kyekyo. Ogenda omazeeko. Kati weyongere. So ebintu bino tubirabanga ebintu ebitono kubanga essaawa zino tuba mu excitement. Omuntu ono akubya akwagadde omwagadde akoledde byonna by'oyagala ne weerabira nti amaka g'ogenda ogenze mu ndagaano ey'obulamu bwo bwonna nti paka Katonda bw'alidde oba paka we mulifa bawo mwawukane naye ekyo bw'oba ky'oyagala eno foundation y'enkulu. Foundation yammwe teri wano ku mbaga eri eno mu kunoonyereza ku bufumbo bwammwe. Kyova olaba nti ne Boaz we yali ayagala Ruth yali mukazi mukulu naye yabuuza ani avaawa. Ekigamba avaawa ekyo ekintu noonyereza omuntu ono gy'ava eggwanga lye. Bajjajjaffe baali edda nga tebakkiriza intermarriages nga tebakkiriza kufumbirugana kubanga waliwo ebintu bye baalabanga nga biyinza obutasoboka nti eggwanga lino ne lino engeri gye tukuzizaamu omwana tategeera buwangwa bwaffe. Omulenzi ono anaabutegeera oba omuwala ono gwaleeta anaategeera obuwangwa bwaffe nti ow'eggwanga lyabwe kyabanga kyangu teri kye bamusomesa kinene. Kati gwe naawe weetaaga n'omanya eggwanga. Kati gw'olina okubaamu amagezi noonyereza sayidi y'omusajja eno embeera zaabwe zeziriwa. Sayidi y'omukazi kati abamu oyinza osanga kati nze toyina bw'ombulira ku kintu kyakalira nti akalira k'omwana ng'okatwala wa bwanti kati eddaadi eni ebagikeberanga kalira waliwo yakateeka simanyi ne bakateeka mu biki bwe bivaayo kati nze nalokoka bw'oba obuusabuusa omwana nga kalira kabadde kagenda okukakasa twawukanye nze bwenzikiriza. Kati omusajja singa yagamba ntwala akalira waliwo abatwala ne gundi ne placenta y'omukazi era nga bazisaba mu ddwaliro. Ebintu biri mu nsi kisaakye. Nze omwana nkuliddewa wano mu Uganda. Okay. Placenta nga bakitwala ng'ekintu ekikulu nti kyavudde kyabadde kigatta mama n'omwana tebakisuula simanyi bakola ki. Kati ng'ogenda olaba obuwangwa bwonna bw'oyingiddemu ababanywa n'omusaayi ogwo gwa placenta. So ekyo kyokka waliwo omuntu yagamba simanyi omusaayi bagunywa mbu kiyamba omukazi obutafuna postpartum depression bagana naye mutegeera ffe nga twazaalira mu ddwaliro tetwabinywa. Mukama yakutaasa. So ojja kwesanga nga ebizibu byonna bye muyina bivudde ku ggwanga. Tewamanya noga nze singa namanya nedda wali osobola okumanya tewafaayo. Teweebuuza. Va kuona akulimbye oli innocent. Njogera batya obuteebuuza bukola butya? Namakula ne namakula bannange. Kino engeri gye kiggwa. Nkyerabidde naye tugenda kinoonya. Obuteebuuza kati pastor osobola ndowooza oba kuba mu kubula ndowooza kubanga otuuka nga olemeddwa okwebuuza. Funayo abantu ab'eggwanga eryo munno mwava obabuuze naye n'eggwanga beeyisa batya. Abamu okola nabo abalaba lyeyo ku mirimu abalaba lyeyo ku kyaki. Funayo ku omuntu gw'obuuza ku ggwanga. Va ku bino abantu abatamanyi cultures zaabwe kuba tuli bangi nange kanneeteekemu abantu be bayita mukwano gwange yafumbirwa Muteeso ati abaana be bayita Baganda ng'ate Bateeso naye bayita Baganda. Kati tulina ezo cultures tuwatarinze down tetuzimanyi. Naye mukwano kyali badde kirungi noonoonyereza n'obuuza n'omanya. Sinakyendi weeteekamuko ka transport
otuukeyo eyo mu nsibuko eyo. Kubanga buli omu wagamba nti ndi Muganda nva Masaka. Masaka gye wali. Va kubano twasenge Kampala nitusigale Kampala. Yes. Nti ndi Mukiga osibuka wa Kabale. You can reach Kabale. Zetekemu obuze omanye ebintu gawe bibeera. Ebintu bibeera bitya funaye abantu kale bo batogenze ewabwe funaye abantu abeggwanga eryo. Obabuze kana era mu relationship ya moino tukogendeyo. Nti kubanga oli mwana muwala okusinga ddala abakazi. Tuli bakazi nabuzaako mamange lwaki Saiga tyanjigiriza Lutoolo. Nangambe ekyo kyali kyo kuyiga. Nze nayi nakuyigiza lulimi lwa kitaawo. Nange neyigiriza Luganda na luyiga Buyizi. So mwali mwina kuyiga lulimi lwa kitammwe. Kubanga muli Baganda. Nanga abakulu bonna aboogera Olutoolo kubanga nabazalira Toolo. So community gye babeeramu n'abantu be babeera nabo. Naye era nalwana nnyo nayi nina okuyiga Oluganda. Era nangamba gwe tewetaaga yiga Lutoolo. Yiga lulimi lwa bbaawo. Yonna bena laavu yonna nanzinzizako nangamba Olutoolo toyina kyolwagaza. Yiga olulimi lwa bbaawo oluyigiriza abaana bo. Kakati haufa omusomesa nafuna teacher. Good girl. Nafuna teacher yaje Kanani omukyala mukulu nangamba wali ne mugayisa yonna kasita tumala Easter tutandika lessons. Kati lesson yatandise lero. Ate tunaba tukyafuna timetable. Nayo badotya. Ebintu nabuna tobikwasa tubikwasa bonafu. Buli week. Kwase manyi. Nina mu classes. Mama yangamba olulimi yiga olulimi lwa bbaawo oluyigiriza abaana bo. Pastanza abadasa abaana bo. Oluganda tebalwetaaga. Pastanza abadasaba. Exam gwoji setting. Eyo muzibu sisobola. Nayo balwaki nsikula fitina. Nayo yagadde tutabula. Violence yaki. Oyagadde tutabula. Kati ekyo nakiyiga nti Oluganda ndwagala. Naye abaana baddembo duyiga. Naye nino making sure bayiga olulimi lwa obuwangwa bwabwe bwebo. So kati obuwangwa bwabwe buba bwebo. Ebintu byonna bye bakola ewaabwe abaana bange ebisubiro bibakola. Yeah. So onogumira abaana bo kukolebwako ebintu bye bakola ewaabwe. Bwe batuyagala abaana bo basala embalu omugisi muleke. Waliwo balaba basala obuntu mu face oba Basudani naye Basudani banga abalimu ebika abadinka na baki babasala asala obuntu bwe bateka mu face babalamba wali abalamba tugano bateka mu ebituli abalaba kula mu lokacha general Ethiopia kasito yingira 40 years 50 years so buli mwaka omulala bakujjamu obeeri nnyo bannange so mukyakitiibwa kyakitiibwa so ogenda oweza emyaka 6 nga bakuggyemu amannya amalala 10 ng'oli otya kyekitiibwa ky'oba olina ku kyalo tolaba nti oyo muntu mukulu n'amannya tolaba talina waliwo ebintu mbabuulire olina kusooka kutuula kumanya kintu kyewabwe era buuza omusajja wamwe mukola biki mukkiriza mu biki so that mwewala violence. So bwe tuva ku mawanga ago abantu abamu violence ene eri waka kubanga abantu betwafumbirwa oba betugenda ofumbirwa bakozesa ebiragalagala naye nga ffe tulyoke nabyo. Ngamba kyuka lwaki takyuka nga tannakuwasa. Omuntu asobola okunywa omwenge n'akuba. Omuntu asobola okunywa enjaga n'akuba. Gwe wabigumiikiriza kubanga yayita nabwera naawe tonnamu provokinga. Abantu bwe tubeera ffenna ebintu byolabanga ebiti nibisobola okukubya kubanga gwe olina bwe waseti ngaliwo omukyala lumu gwe nalindaba wa Nigeria eyo waliwo omukyala yali asomesa n'agamba bwe yafumbira omusajja ekintu ekyasooka omunyiriza ddala ye ewaabwe yakula bali organized nyonyonyonyonyo so kati ng'asuubira ne bbawo okuba kyekimu n'agamba baabasomesa obuntu nti n'oba omufa kusenya akasenyo olina bw'okayimiriza oyina toothpaste wabeera n'agamba kati yayingira ekinaabiro okusenya ng'omusajja toothpaste yamunyize wakati kyokka nga ye yakulaba mugana toothpaste oba omunyiba oveno wansi naga yawulira nga ajjudde n'agenda n'atunira omusajja n'amugamba n'amulaga toothpaste n'amugamba lwaki onyize bwoti toothpaste n'amugamba lwaki musumulula already wange bwenjagala bwe munyiga ng'omusajja n'engeri gye yamuddamu
tekirinaako buzibu nalabira ddala nga tebasobola beera bonna bewasizza dda naye ng'ekibatabudde toothpaste engeri gyamunyizeemu ndowooza ekintu ekimu kyolina okusooka okuyiga mu bufumbo butatekinga life too seriously sina mu bufumbo mwokka mu bulamu obwensi buno kituufu once you carry yourself akunyumizaako wano obantuuza ne baŋŋamba yiyo just too serious loosen up banaye people loosen up life when you're too serious is hard ate ebintu ebimu byetwala nti biri serious ewaffe abalala tebabirabawo oli serious alone mu Uganda wano abalala tebabiraba waliwo ekintu gwe kyolaba nga kyamakulu nnyo omulala munno gwobeera naye gwosula naye ng'akiraba si kyamakulu kati nze saagala muntu afuka mu kinaabiro naye singa okeera omwami ono afuka mu kinaabiro ogenda kukola otya olaba kano akantu ke bagamba in Uganda yo serious alone omanyi abasajja bamanyira ogenda mu urinos kati balina obwo obuntu bwe babateerawo we bafuka nga si butooyi wano wansi nga waliwo kalayini awo amazzi we gagendera kati ogenda gwe okudda eri ewaka okuta ekinabiro kyo bulungi ajja akifukemu anti waliwo we gajja ofuluma gagende soka owulire ng'ojjudde ofa ojjudde nange omusajja omukulu nakola kino nakino nedda gwoyinza okuba nga okimanyi nti bw'okozesa ettooyi bw'omala ogikozesa oba ogibika oba ositula kano nga tonnafuuyisa abasajja muyiga ositula akantu ka ttooyi kasiti k'ettooyi mufuuyise nga kutemukasamuddeeko kantu konna kubanga omukazi bw'atuulako afuna infection so kati gwekyo wakimanya naye omusajja atakimanyi nze njagala ku buntu obwo obutonotono toilet seat yayombye abafumbo naddala nga batandika nange kino lwaki okoze bwoti oyo nali neebuuza nti mutandika mutya okuyomba ku kintu ekitono nga toilet seat aŋŋamba munnange bibeerayo kamba awo osanga teyakikoze nga bw'okyagala gw'okikole and move on osanga n'ekintu nga kitono nnyo nga ye omuntu ye ali mesi wali abantu nga bali mesi just ng'ekintu asobola okukolera awantu ekintu n'akirekawo gwe jjo tegula gwe si bw'oli some of us are not so neat naye ng'oli muyonjo twawule obuyonjo ne neatness nti toli osobola okusanga obuliri nga bujjuddeko engoye zonna naye nga zonna zitukula naye nga tonga ziri awo mu ddiiro ne babaawo oli nga si bwali nga buli kintu akiteeka waali so engeri zaffe background gye ziri ez'enjawulo kyangu okuprovokinga omuntu kati alina okuba nga ali nga talina kintu kiyinza mu influencinga kukola kintu talina kintu n'agamba nti nabadde ntamidde ekyo mukijje okuba nga buli muntu mu bulamu buno anyiiza ate bagamba n'okugamba omutamiivu tabaagambwa so omuntu ono agenda okunyiiza teweetaagawo mwenge omuntu ono gwogenda onyiiza teweetaagawo njaga teweetaagawo kintu kirala kyonna nze nkubanga oli soba tumale kituule naye omuntu agana nabadde ntamidde onoonya wootandikira newakubula kubanga ali soba yabadde akikola akigendedde ono yavudde alina obusungu bwe nakkuba kati ebintu bino mu bufumbo byetu era abantu abatuuze abafumbo nga bagenda fumbiriganwa mubabulire nti waliyo okuba provoking waliyo ebintu bye bagenda okukola nga si byebyo byobadde osuubira oba byewakula omanyi ebyo ebintu bye bisinza ottabula abafumbo omukyala asobola okukula ng'omwami tebamugamba nti bw'osanga omukyala ng'akoze ekintu nala kino kireke kiyite kisobola obeerawo nga ye yakula ayingira z'ayagala era ava ku mulimu n'asooka mu mikwano gye n'alyoka adda ewaka anti wali ajja ofumba ewaka era ng'ayingira oba atuuse mwenda asuubira okulya nina omuwala gwe nali mmanyi yali mu church girl nebaza Katonda nti yakyuka naye nga yiye kye bayita okunaaba ekirasooka buuza nva kukola mulimu ki ogumuddugaza naga sina kyensibye enkola nanaabye ku makya sinafuluma waka sinakola kino
nabwe dandi waka nebwe ngenze kawo ku church nenkoma osituyanyi nayo manyi nti abo banji oyo walabako okay. Eri abalala nga bitundu yo singa ofuna ka infection aga mami nkosa wipes nga ngenda kwebaka nesimula alinga omwana omuto gwe bayisayo wipes ne mugamba nedda nangamba choka kirimu obuzibu obutana abakiro nga tamanyi. It is normal. Kati gwe no veri no gamba omukazi muchafu tanaba nedda waliwo omuntu omungwa lekawo room eya mistakes nti omuntu ono bw'akola ensobi bw'obanga expectations zo ziri waggulu nti osubira omuntu kubanga 10 ku 10 ogenda beera disappointed. Teri malayika osobola okukera omuntu bannange lumu nga ngenda manyi buno bukapeti bwoteeka ku kinabirawo ngo omuntu bwafuluma ekinabiro amazzi wakiri we yesimulirawo bukapeti obeerawo ku kinabiro kati lumu mbujjawo buddugadde kati nerabira okusaawo bwe mala okunaba ndaba naye buno buddugadde nga mbujjawo kati wengenda mala okwambala nerabira okuteekawo akalala kulwamala onnaaba nalaba ndowooza nga tewa kapeti ate ayagala kwesiimuula yasikayo ettawulo yange kubanga ye yali alina gyesiimuuza nagiteekawo wansi nalinnyako neyeekaza somaani mu kisenge nagamba baira waliwo erabidde okuteekawo ka kapeti mbadde nno sirina kwenenya kwesimuza naye ettawulo njijjawo waggulu ebadde iyo ndowooza eddugala n'okudugala lwali kubadde togenda kuddamu gikozesa namugamba tewali buzibu hani naye ng'obuzibu ngenda nenzeeyo bukapeti nembuteekawo tawulo negiteeka mu kisero nga yakoozebwa naye nga bwo obuzibu bubaddewo mbulabidde ddala nga bunene ate nga nekkala ya tawulo ye teyakirabamu buzibu tebwaliwo yantegeeza nako naye njireseewo wali yes yantegeeza nako ngikozeseza njirinyeko just neneesiimuula naye ndowooza erabika ebadde eddugala era nga ogenda jooza konze yesebo nemanya kwese ataddewo kapeti nengenda nenzeeyo kapeti senenzisaawo tekyaddamu kubaawo era nkimanyi wengeza ne sitaziteekawo eyange egyobonaabona ye nga tabiriiko abiriko naye siraba kyembadde ngenda linnyako ate tunudde nga sirabawo ate ne tawulo kati ogenda olaba bw'oba Katonda takusaasidde olutawo lutandikirawo munju so lekawo lumoyo era naseka wenamalayo bannemuga naye era eyange gyokoseza lwaki tosudde wagamba abantu tebagala natawulo mali sobola simuza yiyo eyange nze sirina buzibu nagitaddewo nenninnyako naye nisobola kosa tawulo ate nga nino gyesimuuza eno eyange naga naye nyangu eyo jajjooza twatula mutuka nga tujja naye nga nseka mutuya nenseka ngamba oli serious nga kyogamba kibi nga ate wali buzibu naga kale nasigala nga avuge mutuka ntujja kumulima nenkireka nekiyita naye nga munda muli ogwasooka bannange nekino what is this nekino kati omuntu asobola okukola ekintu nakusurprisinga ngeta kirayo emuzibu ate obwo moment of truth ate okimanyi nti kyangu okusanga omusajja ewaka ng'ettawulo ye teyagala gidduga nga kyali singo nanga ettawulo yange saagala giddugaza naye simu ze essaati gye yambadde ebyo babikolanga naawe kati asobola okuba nga yakikola nako nga yateekawo n'essaati ya wansi nalabira tawulo yo etawaanya okola ki okwoza naffe abakyala tumanyi okukozesa leesu nanga nesimu ze luno olugoye lwembadde musikasa sigenda dduddamu n'oluteeka ne wansi n'olulinnyako kati n'ofumbira oba n'owasa omukazi bw'ati ogenda omusanga ali kaleesu ng'ettawulo wezirawo nga naye n'omukazi yabaaki nga bwe yali so olina oteekawo karumu naye teweetaaga muntu gwe wennyini ekisookera ddala kkiriza nti wasobola okubaawo enkyukakyuka mu bulamu bwo ng'ofunye omukazi oba omusajja ebigenda okujja bigenda kukukyusa sobola okuba nga biri either byotamanyiira nga bikusingako ebibyo obulungi oba byotamanyiira nga bikusingako ebibyo obubi ki-expecting kibeera either or kisobola obeerawo ng'ate ne munayina byagumiikirizaako gwe tomanyi nti nsobi naye yaziraba
Era nga pastor ye muntu ali organized ina program atambulira program ze just olunaku bweyuti engenda wano ngenda kola kino na kino mpozi ngebadde emergency kyekingira mu program ze kati nze nsobola okujja ku Salt muntu nankubira oba mukwano gwange nga Susan nti tugendeko for lunch nenkwata nenteka essimu musawo nengenda nga yesi bwali kati nga buli sa nga mpulira nnyiiza nga bwe akubuuza kati enkya ogenda kukola ki nomuga olw'enkya lwankya nomugamba olw'enkya lwankya nagamba olw'enkya lwankya nayo olina okumbulirako nemuga njakera ngende ku Salt ebirala nja birabira eyo so engeri zaffe background gye ziri ez'enjawulo kyangu okuprovokinga omuntu kati alina okubanga ali nga talina kintu kiyinza mu influencinga kukola kintu talina kintu n'agamba nti nabadde ntamidde ekyo mukijja okubanga buli muntu mbulamu buno anyiiza ate bagamba n'okugamba omutamiivu tabaagambwa so omuntu ono agenda okunyiiza teweetaagawo mwenge omuntu ono ogenda onyiiza teweetaagawo njaga teweetaagawo kintu kirala kyonna nze nkubanga oli soba tumale tutuule naye omuntu agana nabadde ntamidde onoonya wootandikira newakubula kubanga ali soba yabadde akikola akigendedde ono yavudde alina obusungu bwe nakkuba kati ebintu bino mbufumbo byetu era abantu abatuuza abafumbo nga bagenda fumbiriganwa mubabulire nti waliyo okuba provoking waliyo ebintu bye bagenda okukola nga si byebyo byobadde osubira oba byewakula omanyi ebyo ebintu bye bisinza ottabula abafumbo omukyala asobola okukula ng'omwami tebamugamba nti bw'osanga omukyala ng'akoze ekintu nala kino kireke kiyite kisobola obeerawo nga ye yakula ayingira zaayagala era ava ku mulimu n'asooka mu mikwano gye n'alyoka adda ewaka anti wali ajja ofumba ewaka era nga ate oba atuuse mwenda asuubira okulya nina omuwala gwe nali mmanyi yali mu church girl nebaza Katonda nti yakyuka naye nga yiye kye bayita okunaaba ekirasooka buuza nva kukola mulimu ki ogumuddugaza naga sina kyensibye enkola nanaabye ku makya sinafuluma waka sinakola kino nabwe dandi waka nebwe ngenzekawo ku kyaki nenkomawo situuyanyi naye omanyi nti abo bangi oyo walabako eri abalala nga naye bitundu yo singa ofuna ka infection naga mami nkosa wipes nga ngenda kwebaka nesiimuula alinga omwana omuto gwe bayisaayo wipes nemugamba nedda nangamba kyogala kirimu obuzibu obutanaaba kiro nga tamanyi It is normal. Kati gwe noveeri n'ogamba omukazi mukyafu tanaba nedda waliwo omuntu omungwa lekawo room eya mistakes nti omuntu ono bw'akola ensobi bw'obanga expectations zo ziri waggulu nti osubira omuntu kubanga 100 ku 100 ogenda beera disappointed teri malayika osobola okukeera omuntu bannange lumu nga ngenda omanyi buno bukapeti bw'oteeka ku kinaabirawo ngo omuntu bw'afuluma ekinaabiro amazzi waakiri we yeesiimuliraawo bukapeti obeerawo ku kinaabiro kati lumu mbujjawo obuddugadde kati neerabira okussaawo bwe mmala okunaaba ndaba naye buno obuddugadde nga mbujjawo kati wengenda mmala okwambala neerabira okuteekawo akalala kulwamala onnaaba naalaba ndowooza nga tewaye kapeti ate ayagala kwesiimuula yasikayo ettawulo yange kubanga ye yali alina ogyesiimuuza nagiteekawo wansi nalinnyako neyeekaza somaani mu kisenge nagamba baira waliwo erabidde okuteekawo ka kapeti mbadde nno sirina kwenenya kwesiimuuza naye ettawulo njijjawo waggulu ebadde eyo ndowooza eddugala n'okudugala lwali kubadde tugenda kuddamu gikozesa namugamba tewali buzibu hani naye ng'obuzibu ngenda nenzeeyo bukapeti nembuteekawo tawulo negiteeka mu kisero nga yakwozebwa naye nga bo obuzibu bubaddewo mbulabidde ddala nga bunene ate nga nekkala ya tawulo ye teyakirabamu buzibu tebwaliwo yantegeeza nako naye njiresewo wali yes yantegeeza nako ngikozeseza njirinyeko just nenesiimuula naye ndowooza erabika ebadde eddugala era ng'ogenda jooza konze yesebo nemanya kwese ataddewo kapeti nengenda nenzeeyo kapeti nenzisaawo
tekyaddamu kubaawo era nkimanyi wengeza ne sitaziteekawo eyange egyobonaabona yenga tabiriiko abiriko naye siraba kyembadde ngenda linnyako ate tunudde nga sirabawo ate ne tawulo kati ogenda olaba bw'oba Katonda takusaasidde olutawo lutandikirawo munju so lekawo olumoyo era naseka wenamalayo bannemuga naye era eyange gyokoseza lwaki tosudde wagamba abantu tebagala na tawulo mbadde sobola simuza yiyo eyange nze sirina buzibu nandikitaddewo nenninnyako naye nisobola kossa tawulo ate nga nino gye simuza eno eyange naga naye nyango yo jajjoza twatula mutuka nga tujja naye nga nseka mutunya nenseka ngamba oli serious nga kyogamba kibi nga ate wali buzibu naga ye kale nasigala nga avuge mutuka ntujja kumulipa nenkireka nekiyita naye nga munda muli ogwasooka eva nange nekino what is this nekino kati omuntu asobola okukola ekintu nakusurprisinga ngeta kirayo embuzi ate obwo moment of truth ate okimanyi nti kyangu okusanga omusajja ewaka ng'ettawulo ye tayagala gidduka nga kyali singo nanga ettawulo yange saagala giddukaza naye simu ze ssaati gye yambadde ebyo babikolanga naawe kati asobola okuba nga yakikola nako nga yateekawo n'essaati ya wansi nalabira tawulo yo etawaanya okola ki okwoza naffe abakyala tumanyi okukozesa leesu nanga nesimu ze luno olugoye lwembadde musikasa sigenda dduddamu n'oluteeka ne wansi n'olulinnyako kati n'ofumbira oba n'owasa omukazi bw'ati ogenda omusanga ali kaleesu ng'ettawulo weezirawo nga naye n'omukazi yabaaki nga bwe yali so ino teekawo karumu naye teweetaaga muntu gwe wennyini ekisookera ddala kkiriza nti wasobola okubaawo enkyukakyuka mu bulamu bwo ng'ofunye omukazi oba omusajja ebigenda okujja bigenda kukyusa sobola okuba nga biri either byotamanyiira nga bikusingako ebibyo obulungi oba byotamanyiira nga bikusingako ebibyo obubi ki-expecting kibeera either or kisobola obeerawo ng'ate ne munno alina byagumiikirizaako gwe tomanyi nti nsobi naye yaaziraba era nga pastor ye muntu ali organized alina program atambulira program ze olunaku bweyuti engenda wano ngenda kola kino na kino mpozi ng'ebadde emergency kyekingira mu program ze kati nze nsobola okujja ku Salt omuntu nankubira oba mukwano gwange nga Susan nja tugendeko for lunch nenkwata nenteeka essimu mu nsawo ne ngenda nga ye si bwali kati nga buli saa nga mpulira nnyiiza nga bwe akubuuza kati enkya ogenda kukola ki n'omugamba olw'enkya lwankya n'omugamba olw'enkya lwankya nagamba olw'enkya lwankya naye olina okumbulyako nemugamba njakera ngende ku Salt ebirala nja birabira eyo aya agala nedda mukwano olina osula nga olina program nemugamba kati bwejja enkya nagamba bwenebeze nga tujoogerako kati nga ndaba obufuzi bungi then yotuuse n'omugamba mbadde ngenda nno njagala omanyi ku ssaawa 8 mutuuse ku Salt n'omugamba ku ssaawa 8 ngenda genda Kyebando nanga naye tewaŋŋambye kyoba okola genda enkya nemugamba anti gambye nagamba nedda si we bigenda obeera nantamamu ono nno sijja musobola entumayo tutandika ono olugezigezi lungi maama wange tuyita na lugezigezi nina obusooka omugamba mbadde mutegeeza na butegeeza nti ngenda nalisobodde n'obutamugamba nemugamba anida tofayo sigenda genda motoka ngenda vuga eyange ngenda genda nja kudda saa wesi ne weziti kyona tofayo nja kudda mangu naga asibwa akudda mangu saategeddeko nti olina programu eyo era saagisabidde nga kyayogera saasabiddeko nti ogenda wano ngamba ye kale ono omwami alabika agenda kunnemesa kati anzijako ab'eŋŋanda nzija ku Salt ogwaddako ngenda nemugamba nina okulikodinga kino na kino na kino nemugamba by the way nga okulikodinga sigenda recordinga mukwano gwange yankubidde nina program nagirabira twaye tulina okumiitinga nanga togenda genda amazima olunaku nazimba ewaka nga nensirika naye ng'omanyi okuwa omuntu emmere nga gwe toyogera n'ozira n'okuzira ffe tebatukubira nnyo okuzira mmere so nga n'emmere n'ogizira naye ng'enjala ekuluma oyagala bakwegayirire yambuza kimogenda kulya konze nedda saagala nanga ye kale naye naffe tebatukubira kuzira naye nga bagimalawo
nekuluma enjala yannuma nze ekintu ekiyitibwa mmere sikisaagiramu enjala yannuma nentambula mu nnyumba nengenda mu ffumbiro kyokka gwe yagifumbye nogisavinga nowoza togenda kulya anti singanya okwogera ekinyiiziza mpola sakkakkana saatereera nendya emmere enjala ennumye mbakulaba naali kusekeredde bannaye singa naliwo nenkusekerera era okutandika tebyali byangu naye paka we nagenda nga ntegeera bwati bwali nina mutegeeza ku kino ye obulamu bwe buli bwe buti ne bwe buti obwange bubadde kyenjagala kyenkola mbadde ndyawo bakiyita vulugu nali neepangisiriza sifugibwa so neyingirira zenjagala nfuluma zenjagala nyambala kyenjagala nkola kyenjagala mikwano mbakyalira mu budde bwenjagala kati yessaawa tuterere mu layini so ojja kwesanga ng'ekyo kyokka mugenda tabuka so kyetugamba lekawo room ey'ensobi z'omuntu nti azze si muto wange nti nkuze naye nga mulaba olaba ne muto wa kusurprisinga mama y'omu taata y'omu babakuliza mu nyumba y'emu n'akusurprisinga kati naawe ono gw'otaakula naye lekawo room eyo yengeri yokka gye mugenda okwewala okwekuba n'okwevuma n'okwerangira muweeyo karumu kakukola ensobi obenga osobola okumuyiga ze tuyita ensobi lusi kuyigaŋŋana nga kyakoze ensobi ewo naye ng'olina kumuyiga nti bw'atyo bw'ali bw'atyo bw'akola ebintu bye nze ekimu kye nasooka nzijukira olutalo lwange ndowooza olwokubiri ne pasita lwava ku ngoye engoye nga zitutabudde just clothes ng'omuwadde olugoye n'omuteekera lwagenda okwambala n'agamba ate gye empale gye nabaddemu lwaki toginziriza yaddugadde nemugamba nedda tosobola kuddamu lugoye naga algireete naye yakimanyiira naginnyise nemugamba sigenda gikuwa ogenda kwambala naga nedda njagala eri nemugamba then ogenda kumpayo sente nguleyo empale weetaaga empale eya navy blue ya black eya kala bweti neetagayo empale 10 naga empale 3 zimala nze siringa ggwe oli mukazi ne saati ngulira ye ya white ne ya cream ezo zigendera ku buli mpale nogamba kiki kino ninga kikino what did I get myself into nemugamba kyogamba tetugenda gulayo ngoyi naga ate tugenda gulayo ngoyi nekinyiiza nonyiga nenyiga kati nga nyigira ye kuddamu lugoye naga ngenda dwambala n'olugjayo n'oluddamu n'olugololaawo n'olugjamu ebadde bigize n'agigenderamu era ku kyaki nintuza ne mugamba kati mbadde nsaba kunyinyonnyola lwaki oddamu engoye nagamba Anita kati olaba nawe kikuweewula okwoza ate ziba teziddugadde yalina engoye bbiri ng'azaagala emu ne mugamba essaati emmese yagiridde nagamba yi wagiteekawo emmese ogirya biki nimugamba nange simanyi waka wazeewo emmese naye naziteze biki ndooza tujja kukwatayo nawayiriza emmese ng'essaati njikooye nga bwana omukyusiza olwaliro wagenda yitawe nakubyaga eri essaati yange bweti eriwa naye bwe yali nagenda nga akikiriza mpola ne mugamba eno jini gyogenda okwambala nagamba jini ngenda ku kyaki omusajja atasobola kwambala ne jini emmese ezo tuzeetondera nawayirizaako emmese ezo tuzeetondera niganda bwobulamu baziwayiriza kumbe nze nemeddwa okutegeera nti ye bwe yali ayeekolera ebintu era nga tabiinamu buzibu kati nti ruumu eyo ogirekawo kale kankigumiikirize mpola ogenda olaba omuntu akyuka mpola ogenda olaba omukazi ono akyuka omukazi eyali agoloka essaawa 5 kati agolokoka 2 gwe bwagoloka 5 gwe bwogenda mugolokosa omugambe mukwano olwaliro ndabanga gwe agenda ogoloka laiti waliwo n'engoye ez'okwoza yali yamanyiira talina mulimu gwakola bw'aba yali yeekozesa zaayagala zaava ewaka zaava mu buliri kati temusobola kulwana lwakugoloka kwa mukazi leeti ekibuzo kiri nti emirimu agikola ng'agolokose leeti lwaki akeera oyagala kyayi waliwo omuntu agoloka nakuwa kyayi nadda mu buliri nga naye omukazi ono anyumirwa otulo tanyumirwa tulo talina kyakola kirala ekyo tekibatabula
tekibalwanya ze sagala mukazi atava mu buliri ono yeekozesa olaba naffe abakola olunaku lw'ofunyeeyo olubuliri obubeeramu paka enkya lw'ofunyeeyo kati ojalabanga obuntu buno obumu kuwummulamuko just ekikulemesezza oba ekikuleetera okubanga ewaka muyina entalo oli rigid oganye okukyukamu be flexible obuntu obumu bwangu ebimu tebirina kukulumya mutwe tebirina kukulumya mutwe nti alese engatto mu ddiiro tayingiza ngatto kati aziyingiza wakule bamwe tebayingiza ngatto ono yaziyingiza yali mu nnyumba ye nga yajesasulira aziyingiza bwaziyingiza zimugjeemu ozirongose bungi ozisewe zirina obeera omumala omunyonyi gwange olaba otya engatto eno gwe muterewo bisapatu omugambi omanyi lwaki saagala oyingiza engatto engeri gye ziva eri mu matoyi yonna gy'otambulidde obuwuka ate wano abaana baavulirawo bw'oba oyingidde olaba otya oyambale bino ebisapatu omuntu asobola oyingiza engatto nga tayagala linnya wansi ku ttayiro zinnyogoga n'omuwa ebisapatu ng'ekyo tekigenda batabula mulwane ssebo oba nnyabo omusajja ono gw'ofunye oba omukazi ono gw'ofunye si malayika nawe mwennyini toli malayika munnange toli so omubanga ddala mwagala kubeera wamu leave room for mistakes ate beera nga weeteeseteese nti waliwo ebibi by'obadde tomanyi obeere ng'okimanyi nti nina byenja okusisinkana bu reality check bu shocking moment bu moment of truth bwonna bujja kujja bwetegekere engeri gye mutali ba malayika mistakes zibeerawo tukola ensobi ne twejjako waya ate tozimba buzimbi yogera teri agenda kutegerera kubeera tituli ba malayika akatalekeka abakyala stop giving wife benefits to a man that is not your husband mulekeraawo okuwa abasajja abatali baami bammwe ebintu bye mulina okuwa abaami bammwe oyoza engoye ze okuuta peeva okuuta tayiro oli ku bisenge obisiimuula okwegattako okwo tukumanyi nti tukikolera ddala ogenda ne mu nnyimbe si mwamiwo era takulagangako nti ayagala okuwasa baawukana n'omuntu kati waliwo abaami abatannawasambaga naye ng'omukyala buli omu akimanyi ye mukyala we oyo mulala era gy'obeera era buli omu akimanyi oyo taata w'abaana bo oyo mubale nga mukyala we kati ffe tugamba bano aba Easter abagenda ne mukola emirimu ku weekend wives engalo zo zikaddiyiza okuuta jjiini okuuta siniika wena sabbuuni akwokya osibye ebitambaala oyambadde bu t-shirt mu nyumba y'omusajja ofukamidde amaviivi gali mu gguba okuuta kinaabiro byonna mukyala we byalina omumukolera oli mu bikola mulage nti yeetaaga okuwininga nti byonna ebyo bw'aba ayagala obikole leka paying the price tannakuwasa mbaga naye abayo wammwe bamumanyi n'abeewabwe bakumanyi nti oli wuwe abamu tulimu kwetumiikiriza kakati obuvumu obujjawo okwetwala mu balamu bo erinnya zaalawo ne ssezaalawo tinze mukaagundi nga takutwalangayo lwaki weetumiikiriza kakati mwe ba weekend wives saagala naboogerako